officially receives the body of our late Chairman LC3, Mr. Stephen Mpima. He was a peacemaker, a humble person. And many times Mpima was insulted or provoked to humble himself and leave the matter cool down. Ye omuntu eyali omukulu naye ate nga tanyiiga, naye yalinga awuliriza. Nze Mpima nga awuliriza bakansalazi kye tuba tumuteredde ku meeza kubanga tusooka kukyegeramu. N'olwekyo yali musajja mukakamu. Mr. Mpima was an exceptional leader, a mentor, a teacher, a friend. Wabadde nga bwakuwuliza enkiiko nga wadde mulwadde nga bajja wano. He could talk throughout. He has been an intelligent man, an educationist, an advisor, a parent, buli kimu. Ikweta mwali mwagifuula essomero ly'aba bamufuna mpola. Ikweta mwali mwagifuula essomero ery'abazadde abaana abazaala. Naye temwamanyanga lwaki kyabanga bwe kityo. Omusajja oyo muzeeyi beba abaana be yafunanga okuva wansi, abaana abaalinga balemereddwa mu nsi eno nga bazadde baabwe babalabanga bafeeriya. Muzeeyi n'abaleeta ne bafuuka kino kye mulabako olwaleero. Mujjukiranga abadde munnabyabufuzi omwatiikirivu, omuwabuzi waffe, era buli mukulembeze oba wa kibiina kyo kibiina kibabadde basobola okugenda gy'ali n'abawabula. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.